Yes, omulabi wa Spark TV ogamba otya? Nze Ahmed Wahab tukyali Kalangala lunaku lwa kulonda era omu ku beesimbyewo kuba nga awangula ekifo kino eky'omubaka omukyalo owa disitulikiti y'e Kalangala. Tuli naye essaawa eno yennyini amaliriza okulonda era agenda tuwa n'obukakafu ndowooza ekigala abantu bajja kiraba bulungi. Kamaaka nti kwekali omubaka akubye akalulu yeeronze sirowooza nti asobola okulonda omuntu omulala yenna. Honorable Kala tumukyaliddeko wano ewaka ewuwe. Tukwaniriza nnyo ku Spark TV. Asooka obuuze ku bantu katono nnyo ate tube nga tunyumyamu ku mboozi y'okulonda nga bwe kutambudde olunaku olwaleero na biki ebiyinza okubeera nga bijja mu maaso eyo. Neeyanziza baganda bange aba Spark TV n'abo bannakalangala abannooze oba abandaba. Ndi musanyufu nnyo olunaku olwaleero twakedde bulungi weewaawo nga tufunyeemu okusoomoozebwa kw'enkuba ne weather etutawaanyiza naye tukkiriza nti Mukama byonna ali naffe. Okulonda twasoose okusoomoozebwa n'ebyentegeka naddala boxes ezavudde mu Electoral Commission nga teziriko kwabaddeko kembeera kale naye nga olweggulo twasobodde okukinoonyeza solution era twafuddeyo nga tuli bamativu nti ebiri mu box ezo byabadde bituufu ate era ne tukkiriza n'ekyabadde mu ntegeka eyo. Essaawa zino okulonda challenge nyingi nnyo naddala mu kusoomoozebwa kw'entambula weather ne okubanga gati ngaffe ba candidates okulaba nti tutwala appointment letters ku ba agent baffe kubaddemu okusoomoozebwa kungi naye nzikiriza Katonda byonna ali wamu naffe era kigenda kuggwa. Maybe okulaba okwange akalu kano kandibadde fair naye mulimu bannaffe abatusinga ku maanyi naddala nga bakozesa ekintu kye bayita ssente oba Father Christmas. N'omukulu Honorable yakyogerako awo nti bannange bannakalangala ekyo nkootinga nno bigambo bye nti muggule enzigi zammwe ekiro Father Christmas yandikola ki yandiyita. So era ddala tufunyeemuko ebigambo ebitugayireddwa ba agents waffe ab'enjawulo nti Father Christmas era yakyadde. So tuli mu kutya tetumanyi whether binaavaayo nga bwe tubitegese naye nga ffe obuwanguzi Mukama yali yabutulangirirako era nga tukkiriza nti abo abaana abatuwadde bajja kuba batuwadde ku lw'okuba batwagala kubanga ffe tetulina Father Christmas naye bannaffe bo bamuyina. So bwe ntyo bwe ndowoozezza nti kuyinza simanyi naye Mukama kyonna ky'anaabategese tujja kkiriza nti nno y'anaaba asazeewo. Honorable, kiki oyinza okuba ng'oyogerako ku turn up ey'abalonzi etannaba kubeera y'amaanyi nnyo kuba tebannajja kujjumbira. Abantu mu kitundu kino bajja obudde gye bweyongera oba bayinza okuba nga tebagenda participatinga bangi? Ekituufu kiri nti bannakalangala baali banyiivu nnyo naddala aba candidates ffe abataano abaali beesimbyewo. Essuubi lyabwe baalina nnyo mu candidate wa NUP. Ndowooza engeri Honorable Nakimuli gye yabakolera ennyo ne balowooza nti NUP candidate yalina okukola. Bakanakalangala banyiiga okuva ddala nga gavumenti emaze okubalaga nti eri wamu nabo ate neebasuula nga Mwami Museveni amaze okukola ki okulangirira. So ne babeera very disappointed with the party ya Yellow. So essuubi lyabwe lyali mu NUP candidate naye NUP candidate bakama baffe ab'ekitebe ekyo bakonsideringa memba ba parliament abaasaba orthodox ate nga bannakalangala 7,400 n'obutundu obugwamu ffenna tetuli ba orthodox. Bwe baba ba orthodox waliyo ndowooza 10 mu Kalangala yonna. So ne baba banyiivu nnyo ate ne bakuliriza n'ekyokuba nti Father yabasaba nti abawe omusika. So ekimu ekyaleetera bannakalangala okubanga bakyawa entegeka eno. Abamu ku ffe abaana abazaalibwa e Kalangala bwe twadda mu lutabaalo luno bwewaawo ne babaamuko essuubi osanga kale kinaaterera. So kyaviira ddala eri ewasooka mu ntegeka z'ekintu kino.
ate nga abantu nga abalina pate zaabwe babeera nnyo soroyo ku pate zaabwe. So wa NRM ayagala pate ye tosobola mujja kunnabayega, n'owa NUP awulira yandiyagadde kaalaamu we naye ate si yakutte bendera. Kale ne kimalamu oli n'agamba nze sijja kulonda. So bangi nnyo abatagenda kulonda kuba bawulira ne banaalonda. Waliwo bannaffe abeewaanye ne ku TV ndowooza mwabalabye ku NBS nti baawangudde dda. So oli n'agamba kati nonde kaala ng'ate waliwo gwe bagenda okulangirira. N'ekyo nakyo kikulu. Waliwo n'ensonga y'okuba nti nno babadde waliwo a lot of intimidation from the police force. Batiisiza abantu. So abantu bagamba ngende bankube tear gas. Ate ne mikulonda egibaddewo egy'enjawulo abaana baffe naddala ba NUP babadde babasibira ddala. So buli omu kati gyali atidde. So kyovulaba nga turn up ntono nnyo olw'ensonga nti bamanyi already ne banaalonda waliwo gwe bagenda okukola ki okulangirira, kubanga bannaffe bo bakitugambye era ndowooza mwakirabye. Ate n'ekyokubiri nti ne NUP party candidate gwe yaleeta abamu baggwamu amaanyi. So kati tulinaawe kyovulaba nga embeera eri bwetyo.